naddala kanaka ayi bisoko oyongeramu kachiko singa kuba kaluka tali percent kakasukaali kasukaali akafe omwana Namakula ono waffe yakubyewo kasukaali bannaye Rema yazadde omwana kati mwalimu kati akaluka onkubisiza njaga tukuba akalulu ngoze wano ngamba omwana nampijja kubyewo kasukaali mama omwana ava mu kabina nti ayinza okuva mu kabina omwana ava mu luto tulaba olunene nedda kyembadde ngamba ku lwokubanga adde mmujjukiza bujjukiza nedda kyenjagala okugamba tetulabyewo mbeera sisimatuoba musijja yajja nedda omwana ali alinga ali ku bibye kati watusupurizinga naye omukyala yali azaddeko si tino yasoose akakalulu ali kankubiza oba nga ku ani nga mwayogera lwakuba tupapa omukazi yafumbirwa alina omusajja ekiddira kuba kuzaalamu abaana baali batandise Hamza akola gwa kusala buviiri olubuto lumulemye abaana nga mwogedde bintu neje yava naye teyalina kyeyalekayo akola gwa kukopa kenzo kati atandise okwambala obupale obwesiiga obwesiizi atandise kukuza birevu nga kenzo Hamza kati yabakubye eggoolo ekyo kyawedde Hamza 1 social media 0 ate Rema kino kyewakoze omanyi abantu abamu kyevala muyina abaana babafuukidde obuzibu n'ofuna olubuto n'olyanga lufuukidde eggwanga n'otandika okwekubya ebifaananyi Rema yakasa yafuna olubuto ebifaananyi n'abivaako twagenza okuddamu kutegeera ng'azadde ono omwana yajja n'obwongo obutege naye Rema yatukoze bubi twali twamanyira mu bifaananyi buli kimu ng'akitwakudeetinga bana abantu baroga ebyaddala aye bw'ofuna olubuto bumwewummuzeeko ndozera ekifaananyi kye baakuba kyali kimu ate yakituwadde omwana amaze kuzaalibwa naye era yatuwadde newe atantwadde twalitegedde yali lubuto twali tugamba olubuto tewali lubuto at the end of the day yabadde alina okucelebratinga kyafunye n'abakola ki ate Rema ono bambi y'omu ku bakyala abaasinga okusanyuka nga Juliana azadde omwana babe y'omu ku baasinga yakuba enduulo ey'omubbi w'ennyaanya mu katale bambi y'omu ku baasinga okusanyuka ennamulondo we so finally ekikonfamingibwa nti omusawo yazadde mu mulwadde we era twagala obbayozaayoza gynecologist naye ndowooza ekibadde ngaawo Hamza jangu okebereko ku mwana ayo omukyala wabeera olubuto you can visit a gynecologist emirundi nga gy'oyagala abadde asula naye yekyusamu bwekyusa nti gayina kiki musululu moja ka omukono kyapa buli musajja oba buli muntu gw'ofuna alina wanyumira kakati ayagala sayimu ndi mulungi mu baati tandi ngenda zitira ku TV kakati ono ate kati sebunya mulungi mu kuzaala andi buli w'olufuna yakukolako yakukebera busawa akwekebejja totomutya bino yabiraba alabadde kakati ba social media in-laws bye boogerako ekisooka nti omwana omukono nga mweru bulala wasebunya banne it's a new baby come on nange ekyo nakibagambye ne bagambo naye lwakuba kyenjagala research gwenjagala okukola abaana abo naddala waliwo omuntu golanga muddugavu nyonyonyonyo nga yanoga ngalimu n'akabbululu n'ogamba naye newe yali baby naye yali mumyufu emunebunera buli mwana aba mweru kati bw'atuuka ku nsi empewo wemufuuwako olweru olw'omulubuto nga luvaako kale entuufu tiya gas ngayingidde kasaatuukawo nga ekituufu kijje kijja batya balabira ku matu buno obutu usually by the way it's true obutu bwe kabeera kaddugavu era aba agenda kulumba eyo kkala y'amatu naye n'obugalo buli kimu bubeera bweru tiimu Kenzo abagamba temulina kye mwakoze gino emirimu twadde tugiyingiriramuwa nti ati singa yabadde mulenzi wandibaddewo ekyamaanyi ennyo ne bagamba ekyo si kyamaanyi nnyo era ne bagattako n'ebigambo bino ngeri gye mufunye wammwe kati waffe mu mutuwe n'ekimu tujooga kubanga munnaye kati mutandika okwekubya ebifaananyi n'omwana wammwe owaffe mu mutuwe agende ewa taata naye ekibuuzo wa taata naye anaamufumbira emmere taata tasaalawo naye ali awo gyali omugole ali awo mu mpolampola vaku oli wasitandi oli omwana w'ejjinja teriyo taata ate tali abanaalya mu restaurant omwana amanyidde okubeera ku jessa nedda
so kakati naye baserebu abenjalo bambi bavuddeyo ne bagenda masubira nga ate bayoza Rema nga Rema we yayoza Juliana abalo bagenze ku posti zaabwe ku pages zaabwe waliwo n'abagenze ku posti kwennyini nga balaba kikola amakulu naye bannaye mutugjeeko akajanja lwaki odda ku posti okutanga okujjukiza omuntu nti gw'ozaaladde mulimu n'omuntu naffe tulina we tusukka ffe babako Commenters Association kubanga komenti zentunuddeko nengane baana mwe muli babi abaana abajjukiza abantu kyalo mumbeera let's commenting But tulaga brotherhood. Tibambi kangende nteekeyo nga hafi waabwe ndi congratulations Rema. Omwana ajja n'agamba gona akola gwakoza yozayoza banno gw'ozaaladde. Bana mulekera okujjukiza abantu banaazaala. Baza si kirungi. Some people could be out there struggling to have babies. Naye nga bambi biganye. Kuba kiguddeko yabadde wizo. Kati ate wizo bamujjukiza ki? Bamujjukiza kugira. Bamugambye nti you're the next oba ye next. Wizo temukimugamba. Bamala bane mutuyambe. Fenga gwanga tekwate wizo tumugambe congratulations zirekera. Bamugambye you're the next yawe nakuyo ngaba ne one next tali buko. Buli azaala najja n'amuchallenge. Azadde ababe n'abatali babe bamuwadde. Kwanza nkakasa mubanja. Mulimu abatali babe. Ali kuba mukulu babakulu be. Kale tukuyoza Rema Namakula kuli kabambi kuliko omwana kulikayo muleba by the way muleba nga tuvudde mu byolwali omwana tazaalika ate omwana taliko sente buli kimu kibeera biteekateeka buli omwe ebeerawo ne bijja ate obulala so congratulations Rema Namakula era congratulations Hamza bazadeka Aliya Sebunya so tubale tusaba abaleeta ebyammwe abaleeta relationships ezaggwa ate temututama naate musuuze kyamuteesezayo nga tumaze okubawa amawulire g'okuzaala omwana what did they say sima what nalabe posti bana musuuza palampala efo ky'okuyezaayoza omwana w'abantu ate yataddeyo posti ndala what did they do sima wabi kibiki alina kanjino kenzo gwe kaana kambaata dakirini tuleke awo galuvudde nga bonoonya posti eyo twagala okuyozaayoza mukozi